Oyo mukazi era naguyise nagone gujimpuguma ne gujja. Kati lero lwagenda okumanya nti nze omwami wange simugabana. Ekyo nze nakibalayirira. Omukazi yenna aliyagala omwami wange nja kumumanya, nja munokolayo, nja muyiga, nja mukolako effujjo. Kati kiwano nkiyise kote nakyo nakijja. Ngenge. Kati kankiga jambule kintegeere. Nze simanyirwa, sigabana musajja. Ekyo nakyogera. Njagala okumanya gwe nakubira simu yagwe. Yegwe njagala okubuuza kiki ekikweriza ku mwami wange nakiwandiisewa nakitendekani nakigambani nti twetaaga mujja wange nakigambani nakunoonya gwaliwa nenyavu mbadde manyi nti noliwe wankubira essimu ensonga ezo twazoogerako nezibu wulira omukazi bwammanyira bwanziramu nkugabyeko nti ofunye chance okwogera bwe mbeera n'omukazi ayita mujja wange sinnekuwa chance kuwanyisiganya nange ebigambo omanye emyaka gye mmaze mu bufumbo omanye omwami wange mmaze naye emyaka emeka asatu musanvu kati ng'ovaeri ng'okinaguka ng'omanyira gwe ng'oddamu onziramu tomanyira leero lukeeredde yes nakyogera nti alikwata ku mwami wange bwevuba nja muyiga leero lukeeredde oide kakati njagala okumanya gwe anziramu akimba nga bw'oyagala bw'oyogera nange oyina emyaka emeka Nina miaka 23. Muwulire ene embata kabuzi gye ngenda okuttaga tonaweza na myaka 3 ngenda kuttira wano kati njagala okitegeere tomanyira gwe bwe mwatuuka njagala okumanya bwe mwatuuka mwakitandika ddi gwe naani omwami wange mwesangawo omuweereza message sawa 10 za kiro nga nimbulire omwami yankwana nze sinze namukwana Enda kunjagala okumanya ayogera nanga akimba andaga ezo zonna reactions ezo njagala okumanya okola mulimu kigwe mbwa gwe ndi musamize Jesus ogambye okola mulimu ki ndi musamize 5 years of madness Ambi nkwegayiride mwana muwala tonkola ekintu bambi tonzita nyina obwana bwange busatu n'omwami wange oyo busatu bwe buti yiba naye njagala okumanya ominamu abaana muyinamu abaana babiri liro obwana bwange buswiti bwange obwo obwana bwange obwo mwanange tonkola ekintu bambi kakati musabo bokolera ddala nga abakongozi bano abagira janja abaloga abakongo nyabo nkugambye ndi musawo muganda iye mkwano kwa kakati bami nkwegayiride nze sina nnyo kye ndi mukwano ndi mukazi munaku netundira mataka gange nkolera wawali enansana ku mastowa ewa Tabula Property Services Limited abatunda n'okugula amataka n'ennyumba eziwedde mwagala yettaka mama tuyina ettaka ku nguudo zonna ensafa mu Kampala tuyina ennyumba ezakalina zetutunda tusobola n'obbagula mwina gye mugula n'omwami wange mugigule okitegeera situyina buzibu mukwano sina nnyo nti kino kiti oba kiriki nkoleidde bambi tonkola ekintu okali mukange nkwagala omwami nze nsobola n'omuleka nze sina kyemwagaza lwaki ate tumusimba ku layini ng'alina ebujje ekyana ekitoko ekiti ekitiba obutibi maama nze nsobola n'okulekera amazima gakatonda mu ngulo byakwepampalika byabakazi gwe nyabo va mbyokwerogoza nkubuuziza ekibuuzo kimu wampitidde ki nkwita nadde nfudde nnyo kino ekyokukubuuzaako ndabe sina nnyo obuzibu kati ontadde osobola okunta kati nibwe ngenda kati ontadde nga nkutanze nakuyise wano mwatu gwenze gwe wampise kale ekintu bwe kiti